abaye okuwuliriza kintu kirungi naye okutegeera kizibu. Bangi mwawulidde Museveni nga alumba Kadaga, naye mu bigambo byayogedde byonna bangi mulimu kye mutaakutte. Kakati buno obubaka mubumusindikire Museveni, kwata mu share button, sharing. Woba oyagala okutaginga Museveni, otaginge Mama Kadaga, otaginge buli munna NRA, then onkolera akantu aka ontagingire President His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Mutaginge owulire kino. Temwawulidde Museveni yagambye bwati, yagambye Rebecca Kadaga va ku bantu bange ab'ebusoga, era woba ogamba nti gwe oyogerera enta ya busoga, oba bwe tukugoba tuba twejeeko enta ya busoga, nze nalwana okuleeta nadyope. Museveni buno obubaka bujje gy'oli. Kyabazinga alina akalulu aka, ate simanyi oba alina obudde obulonda aka, era twakitegedde nti Kyabazinga si waffe basoga wuwo. Bw'oba gwe wamuteekawo nga si ffe basoga abamuteekawo, kitegeeza wuwo era akolera gwe. Baba tikubisa mu maiso, ayo omusaada yakobye mbu ne yakuta ku ntebe. Akageri kekiri nti Museveni ne yakuta ku ntebe, kakati Museveni engeri gyekiri nti yakuteeka mu ntebe. Baba Kyabazinga Museveni bw'oba oyagala obululu bw'ebusoga, gende wa Kyabazinga abukuwe. Tewali kalulu konna k'ogenda kufuna busoga kabeere MP, oyo anitaanetibwamu omubbiwo, ne bw'anaakozesa ssente zonna eziri mu ggwanika ly'eggwanga, ne munaakozesa mutya, ne bwe munaakola mutya, ebusoga ezira kalulu kayibwe. Museveni mumubuulire, bw'aba ayagala obululu bw'agamba agende ewa Kyabazinga mu lubiri amuwa obululu. Ife abasoga bw'abanga Kyabazinga wuwo mwe mukolagana ne Kyabazingawo, naye ffe nga ffe abasoga enta ya busoga tetulina kalulu ko Museveni. Togenda kulya wadde akafo konna, wadde tukikusuubiza. Tetugenda mu mwaka gujja, kiri wala, ezo sente mujja zikozesa tuzirye twebaddagale. Naye tetugenda pakombya kalulu. Ogamba otya nti maama Kadaga omuggyeko lwa myaka nga gw'okyaliko n'emyaka ng'omusinga n'obukulu, gwe sooka ove mu ntebe obeere ekyokulabirako, tumanye nti kati abakulu tetukyabeetaaga mu ggwanga. Oweddeko nga w'olaba banno nti baweddeko, naawe oweddeko. Okuba Museveni omanyiira. Nayagaa Museveni amanyiira. Kati mbwe wakwata Kyabazinga n'omutuwa ebusoga, ebibyo nga biwedde, ani yatwala ebikajjo byaffe? Museveni ani yatugamba tutegerera ku myaka 45? Museveni ani yatugamba nti tuli basiru? Museveni ani asolooza Kiyira, source of River Nile? Museveni watuwa Kyabazinga emisolo gya Kyabazinga, ebyobugagga by'obwakabaka bwa Busoga ani abisolooza? Sente ziragawa? Museveni watuwa Kyabazinga amataka gaffe ani agabba? Abawa nadyope nalwana, musajja omukulu aweddeko n'endowooza ye. Okaddiye endowooza ye, twagala new ideas. Aife tubagamba atamanyi Museveni. Akasajja gwanitaaneta amongi, Museveni talina mukwano. Emyaka gy'amaze ne Rebecca Kadaga togimanyi gwanita amongi, owuuba obuteeteeyi. Oyo gw'olaba talina mukwano, naawe agenda kukozesa akusule nga kasasira, ate si gwe weeyerusa. Sente ezinaggwawo nga obwavu buweddewo. Oba ogenda onaalabika otya mu kkala yaffe origino. Oyo Museveni talina mukwano, atumanyira mbu yatuwa Kyabazinga. Watuwa Kyabazinga, Jinja Town ye yali ey'okubiri. Ejolaba yaliko ne capital city go Museveni. Oba tokimanyi kankujjukiza.
Jinja Town yaliko capital city ya Uganda, kyekibuga ekyali kisinga planned, ekibuga buli mwana w'essomero kwetula Uganda gye yagenda okulambulanga companies industrial area. Ani yajja industries n'azijja Jinja n'azijjayo? Ani yabijjayo? Zinyanja Nyanza textile zikyaliyo, twakoleranga engoye Jinja, buli kimu twakikoleranga Jinja bikyaliyo. Wattata na Jinja yonna n'ogisula ku ttaka n'owoza nabakolera nabawa Kyabazinga. Niyagaa twali twagala Kyabazinga tumulya, tumulya sebo okutuletera Nadiope nga bwe wagambye bwe walwana nnyo. Nabagamba Museveni we mukudaaze amanyiira Wamputtu mutemu talina mukwano kali awo. Museveni sitaani nze mbabuulira, kambabuulireko kino ekizibu kya Uganda ye Museveni oyo kyekizibu kyokka ki.